program Kifansalira. Webale kubeera ng'otweyunzeeko n'omulundi guno oli mu programu yaffe Kifansalira ey'ebyemisono ogenda kuba weebuuza lwaki ate tutudde olunaku olwaleero twagadde ate tukyuseemu ndi n'omukyala oba mwana muwala nekanekanye era nga tugenda kuba twogera ku bintu ebitalina ku misinga oba ebitalina kubula munsawo ya mukyala. Njagala amaaso gateeke ku Bukedde TV1 program Kifansalira nango mweza Jamila era nga bannaffe abateeka mu ssente be ba Hallelujah Beauty Products. Bw'obanga olina olususu olufu weetaaga okunyirira okudda obuto weetaaga kuteeza osusulo genda wali ku Majestic Plaza room 5 level 11 room 5 bali ku level 5 room 11 ne 12 ojja kubeera nga ate obafuna bulungi. Twagala omukyala ono mu bwangu ddala atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge atubuulire n'ensonga lwaki ali wano. Oli ku Bukedde TV1 mukwano twandyetaze okumanya ku mannya go. Amanya gange nze Sumaya Yasin. Nsanyisa okulaba Jami webale kukalabika bulungi webale kunyirira webale kusiima mukwano nakwambala bulungi webale kusiima. Kakati ojja kutunuulira kabulayi baffe essaawa zino obabuulire ki kye tugenda okubeera nga twogerako. Olwaleero tugenda kwogera ku bintu ebitabula mu nsawo ya mukyala oba omukyala yenna ng'oba okuzeekuzeemu oba ng'oli ku mulembe yabe tugenda okwogerako leero. Kati nga tetunagenda ku byansawo twagala otubuulire gwe bw'oba ng'ova ewaka ku makya ojja okukola kati nga bwe nkusanze wano ku mulimu gwo biki by'osooka okukola nga tonnava waka n'ogamba ku ggwe ng'omuntu oli mu kwetegeka ku makya ozuukuse azin biki by'okola awo by'ogamba nti nze nsooka kukola bwe kino kiti oba mpakinga nsawo yange oba nkola bwe nti. Era nga nakazuukuka era mangu ddala nsooka n'ensaala era ng'omuntu omusiraamu wabira ku makya n'osaala omala okusaala era okusaala omala kunaaba kyo kya buli omu. Bw'oba oli musiraamu osooka kusaala kati nga nze era nsooka kusaala nimmala nentegeka nengolola engoye zange zenzija nazo ku makya zengenda okwambala. Bwe mmala netegeka ensawo yange neteekamu buli kimu ne making sure that everything is in buli kimu neetaaga okutambula nakyo then nenzija okukola. Kaakati olwo nga tutandika ensawo y'omukyala ow'omulembe yandifaananye etya? Ensawo y'omukyala ey'omulembe yandifaananye okusinziira ku ngoye ze zagenda okwambala. Okwata engeri gyegenda okwambala oba naye ekikula kye nyinza okuba nga tulina different tests nze naawe nga nja teekamu ebizigo gwe tojja biteekamu nja teekamu brush gwe tojja giteekamu kisinzira gwe kikuli ku mutima gwo naye ng'omukyala alina ow'omulembe wantambudde n'ebintu nga bino okusinziira. Kakati olwo tutandise ensawo biki ebitalina kubula mu nsawo y'omuntu amanyi eby'omulembe? Ebitalina kubula mu nsawo y'omuntu ow'omulembe katugeze kati nga kano okalaba this is a hand cream kantu kalongosa ku ngalo kagumya like kagonza ngalo omukyala yenna like oba ngomaze okukwata amazzi batubeera tunaaba omaze okusaala oba omaze okukwata amazzi obadde olina byokola nga weeyisayisako mu ngalo engalo zigonda hand cream. Omukyala yenna olina okutambulako n'ebizigo tusiiba tutambula bambi oba n'otuyana oba n'olagawa oyinza ogendako mu kinaabiro zino toilets z'omu town n'onaabako olaba otuyanya ennyo ng'onaabako ng'oddamu weyisako ku bizigo byo so olina okutambulako n'ebizigo byo eva mu nsawo olina okubeera nabyo. Awo wennyini nga osimbyewo akati tukomye ku bizigo njagala okutegeeza gwe yakatweyungako otusanze tugenda mu maaso n'okubeera nga twogera ku bintu ebitalina kubula mu nsawo y'omukyala ow'omulembe tuzze tubiraba era nga tukyagenda mu maaso n'okubiraba. Omukyala olina okutambula kangambe kanziyite glasses oba shades kale
katengeri weather jeri embi naku zino katika tuli mu nkuba ne katumanyi obudde bw'omusana buyinza okujja nga bamanyi weather era nga bomanyi baba kuyiseke wantu oba otambula omusana gukuyitiriddeko obungi ng'otekako shades tojja tambula nga maaso gazibiriza buli wamuye ng'otunulira abantu nga atatunula otekako shades n'otambula bulungi. Kirala nsawo y'omukyala ndowooza buli mukyala ayina kano mu nsawo ye kalabiramu buli omu olina ng'okalina weerabalabako olina okubeera ng'olabika bulungi mu face. Oli ku Bukedde TV1 era nga oli mu programu yaffe Kifansalira tukyagenda mu maaso n'okulaba ate ensawo y'omukyala biki by'otalina kubeera nga obibuzaamu oba by'otalina kubeera nga bimisingamu mu nsawo. Kakati olwo tumaze tulabye ebintu ebitalina ku bulamu olwo entegeka yaabyo kuba twabisanze wano wansi olwo otegeka okedde ku makya oyagala genda kukola oba oyinako kadina oba oyina pate gy'olaga naye nga kikwetaagisa okgenda n'ensawo. Kati ensawo nga bwenjiraba yeekola buli wamu oba kisinziira kwanza olwaleero kati gyenakutte naye ennyanguira kale engeri gy'olinamu akasawo kayo ak'okubiri it's 2 in 1 nga wedde baboote kati kana akasawo kannyambira ddala kukaringa bino ebintu ebisinga kati eno zitula bisituzi oba okitegeera kati mbipangamu mpolampola muno ne bijjamu bulungi then nenteekamu waliwo ensawo zetusanga nosanga ensawo y'omukyala bannange engeri eri disorganized nyina abantu sijja boogera manya bajja kunyigira bakwano bange naye ogenda nze ntegeka nnyo ensawo z'abantu n'ogisanga noga ne bannange gwe weetise kasasiro wo weewaka otambula naye kasasiro ng'ajjudde mu nsawo kiva ku ky'omuntu okubeera nga mbutuufu talina organization ne mu nsawo yeeba embi guba tofaayo tudde kunoonya essimu tugeze olwa abakyala balina amamotoka oba tugeze n'oba toyina ng'otudde ku booda ne bakkubira essimu bannanga essimu nga zitankukisa ensawo z'abakyala. Ensawo zonna ezisinga naye ziba nga sizini eza 2 in 1 zibeerako ne ka side bag kano ezisinga kati buno obuside bag era babukolera simu okusinga osobola okateekamu essimu wano kati buli weevuga oba okimanyi nti essimu yange eri wano buli weevuga obikolawo bubikuzi wano nti essimu yange eri wano ng'ojjamu simu yo. Tulina ekintu ekyaera ekikwatagana ku nsawo munnaye tuli omanyi twogera ku mulembe kifansalira kuba kwekolako kifansalira kuba kulabika bulungi nakutambula na mulembe banga nti mu abakyala temwagala kukwata mu nsawo zammwe wamma biki ebibeera mu nsawo ezo be mba mutayagala kulaba nti obuntu buli mu bwetikka ne mutambula nabo bwe mwambala lwaki temwagala balabe ensawo zammwe? Abantu abamu baba n'ebintu byabe nga it's private there is some privacy nga babitambuliza mu nsawo kati olaba kati nga this notebook jami njagenda notingemu ekintu nga saagala buli omu akirabe okitegeera nga kintu kyange kiri personal nga saagala muntu n'omu akirabe so tojja kuva eri ng'okwatakwata mu nsawo yange oba okitegeera naye sigamba tebaba bakarinze ebintu bibi tugamberamu ebintu nto kati olwo entegeka y'ensawo kali awo nga tuvuddewo ebeera etya? Enteeka y'ensawo kati kankugereze ku bintu byange byennyini okwata nina kulaga nti byonna biggweramu muno okwata notikamu ekisooka obunene kyosusayo wansi mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso omukyala ali mu kulaga engeri gy'olina okutegekamu ensawo bangi nnyo nabagambye sijja bamenya mannya temumanyi kutegeka nsawo kwegamba n'okwata ensawo naye ng'olinga akutte ekutiya y'akasasiro kino kyolaba kye tuli mu kukola ali mugenda mu maaso nakupanga bintu bye nga bwe tubisomye bulungi nnyo ali mu bitereeza mu nsawo oluvannyuma ajja kubeera nga akulaga ensawo y'omukyala eri ku mulembe erina kubeera etya. Tulabye ebintu bingi nnyo omulungi atulaba ku Bukedde TV1 atulaze nti ekintu kyensinza okulabamu ng'ekyomugaso bannange notebook at least ebintu byonna bikubuleko naye beera mu nsawo ensawo y'omukyala manye eby'omulembe oba ali ku mulembe erina okutabulamu notebook ne peeni bintu bingi nnyo byosanga oyinza okusanga ekintu ng'omwana muwala we yaggambye okyegombye wandyagadde okigula oba wandyagadde okikoza naye nga tolinawo ekinootinga si buli kintu kigenda mu mutwe ate n'osigala ng'okijjukira so notebook kintu kikulu nnyo era notebook kintu kya buvunaanyizibwa ku mukyala amanye eby'omulembe oba atambula n'omulembe obutabula mu nsawo ye n'olw'ensonga eyo mukwano bwobanga oli ku Bukedde TV1 saagala onyumirwe kulaba feesi yange oba bigambo bye twogera oba mukyala ono
ngeri gyagenda mu maaso nakuteeka mu nsawo wabula njagala buli kye tuba tusomyeko mukwano obeere ng'ate okiteeka mu nkola nga bwe kiri nti bintu byakwe kulabika bulungi kubeera nga mu butuufu omuntu yenna akwegomba. Abakyala nyongero bajjukiza nti ebintu bino bye tugambye nga akawoowo body splash oba hand lotion ebintu ebyo si byakwejalabya. Omuntu yenna obuvunaanyizibwa omukyala alabika obulungi oba ali ku mulembe bambi olina okuwunya obulungi. Buli bw'onaasemberanga omuntu n'oba ogenze mu office n'oba ogenze mu katale gula bintu n'oba oli mu supermarket omuntu yenna okuwa ekitiibwa kisinziira ku ndabikaayo owunya otya. Waliwo olubugumu bannange olwo omwana alwogeddeko nti oyinza okukola ennyo bo bakola mu maduuka n'otuuyana naye nga enneekolako oyo eri ziro oba enfaananayo oba empunyayo mutuufu ng'omuntu waakusemberera omuntu oyandikuwadde omulimu omuntu oyandikuwadde ssente ajagamba bannaye kaŋŋende ku mulala. Obulungi bw'omukyala kwefaako. Oli mu programu yaffe Kifansalira Bukedde TV1 we twogereranga ensawo yiino ewedde bweti weerabise gwe omulabi waffe omulungi oba agenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba gwe yakatweyungako tuli mu kusoma ku nsawo y'omukyala owomulembe biki ebitalina ku bulamu. Sumaya olwo tumaliriza ensawo yaffe. Tumaliriza. Ogenda mu tawuni ng'obadde olaba nze siina gye ndaga just kubeera wano ku dduuka nazina kati batugeze like wantambulako bangenda mu bank oba somewhere I just carry my bag. Naye nga nene nnyo tekumenya. Temenya si nene nnyo nawe oteekamu byolaba nti obyetaaga so tebisobola kumenya. Tebisobola kumenya kuba obyetaaga. Batugamba mukwata nene ziyinza n'okubba tiviza musiba ogende wa boyfriend wo n'osiba ka DVD ke fridge zijjamu mu nsawo.